Omwana mulenzi agamba bw'ati mukyala Becky nsaba kunkubirako bambi nina ekizibu kimazeko ebbanga lya myaka 3 nafuna omukazi omukulu nanneesibako ng'ayogera nti anjagala nnyo ne mugamba nti oli mukulu osinga ne maama wange anzaala nangamba nti nja kumwagala kumpaka kubanga yantadde dda mu birowoozo bye era ndi sayizi ye gy'asinga okwagala n'atandika okumpaana ne mugamba nendandeka embula ekyokukola kubanga mbundi mulenzi muto nga nze byampaana munnonyerera nga mpulira nswala ate ng'abyogerera twalitudde mu bantu abangi tejja kumpa kyonna kye njagala amponya okukozesebwa. Madamu Becky okubiwandiika so bimalayo naye nsaba nkubire nkunnyonnyole engeri gye nnamufuna ebyantuusizzaako okuva lwe nagaana okubeera naye kati abawuliza balyoke bampe ku magezi Becky nga nkunnyonnyodde kiki kyempitamu kale obaaliwo omulamu takola kye asaanirwa kamunoonyeko mwana mulenzi ono atunnyonnyola yamusisinkana wa baakomawa baagenda mu kikolwa ye oba nedda. Hello. Wanji? Jebaleko mukwano. Munange nze Rebecca Jingo. Ennyalo. Era kubiddeko olw'ebbaluwa y'eno. Bannange Becky weebale kunnyamba naye ekizibu kyenguddeko. Rebecca Jingo nnyalo mukwano. Wanji? Olwatuuka. Nali nze sayigiza ebisega nzira nateete. Nantula n'omukyala mu takisi. Era n'omukyala mu takisi omukyala nga ŋŋamba oli mukyala mukulukulu. Ngali mu myaka ng'emeka? Yalinga mu myaka 5. Ozo yali maama wo? Bannange nga ye mwamba yennyiniru yanzaala yasobola bakati saawa eno mbonaabona Rebecca Jingo. Ng'omukyala ŋŋamba nantuuka okuvaamu ng'omukyala ŋŋamba ngenda kusasulya transport. Ng'omukyala awaayo 1000 we naviiramu. Mpulira. Bwe yali atudde mu takisi n'akwata ku ssimu yange n'aggyamu ennamba y'essimu. Olwamalanga abeera nkubya jjukya nali ninanga nyina ebbala kwenkola ndi maneja waayo Nansana eyo. Nankubira n'aŋŋamba nti nkubuulire okuva n'olwaleero ogenda kulekeraawo okukozesebwa. Naawe n'okkiriza? Edda nnyabo Rebecca nkyakujjira. Mpulira. Kanjogera nyanguwa ngende nteekeko ne leediyo. Kati Rebecca Jingo bwe namugamba nti ssebo nyabo ngenda kutandika nti okukozesebwa nga nze nkyagala okozesa. N'aŋŋamba nti okuba kufunyeereza omaze. Rebecca Jingo bwe nagamba omukazi ne mugamba nti nyabo ngandaba ng'olipaka eginzaala omukazi ng'ayomba nga ŋŋamba okakasa. Nze nakusiimye dda era n'ebintu byange byakusiimye. Ebiki? Nga mubuuza ebiki. Nga ŋŋamba nti kasita toli mwana muto. Rebecca Jingo nga ŋŋamba omukazi nga muzaali mwana muto. Nga ŋŋamba nti nze nkugombye onnya ne mugamba nyirira biki. Kati first yasooka n'ajja ng'alinga ajja okutuwagira gye tukolera. Yali amanyiiyo? Anti nze namulagira nali simanyi nti bigenda kutuuka wala yambuuza okolera nange ne mubuulyo n'agamba nja kujja ŋŋamba wagire. Rebecca Jingo n'embinimizamu boosi nga ndaba bisuse boosi n'aŋŋamba nti mwana wange togezanga n'ekikola oli mwana muto ate gw'oyimirizaawo mami wo. Lindako kati ng'omukyalo n'ayagala ofuuke bba ofuuke mukozi we kiki? Ng'ayagala nfuuke bbaawe ng'agamba mbu buli kimu agenda kukimpa simanyi alina emmotoka simanyi luddawa simanyi alina kino mubuuza osana ngamba abeera mukono ne mugamba nti bw'oba oli oyagala okumpa ssente okiwulira. N'olwekyo njagala omulimu nga gusinga ku guno nga nsobola ogukola. Omukazi n'alema Rebecca Jingo kati essaawa eno kirengiko nze nkimanyi nkubula mazima yakonkludi gamba n'aŋŋamba nti ne bw'olitambula otyo ojja kubonaabona paka wadde obuto obanga weetuuze. Kubanga wamugaana?
kubanga namugana kuba Rebecca jingo kuba kati essaawa eno mukwano kyendiko sikimanyi nakumanya. Kati oli ludda wa? Kati njeno saidize entebe wa mukwano naye embeera gyemu kugamba nga bwe nali emabega ne bye nali nkoze kati okulaba ng'essaawa eno sirina yadde na kintu kyenyinza kugamba nti kikino kye ninawo byonna byonna mbitunze nejjanja Rebecca Jingo nazibako amaaso Rebecca Jingo ebintu sirina ne bwe nyinza kunyonnyola ebintu nseeko sikola ewaffe siga nze nali ndiyo nga nze nkolerera maama ne maama naye yagaka abaddaga muggwa. Maama wo yamanya ekyakutuukako? Kati maama yasooka amaaso gaziba nga ndi eno kamu nengenda mu kyalo Rebecca Jingo nali nguze poloti yange kuba nze twali tetulina bibanja okitegeera. Mbimanya ebyo. Rebecca Jingo nga nguze poloti yange nga ngamba nti singa babutuusa obudde nga njagala kuddamu nkole era nga gamagezi mukama wange agampa. Kitegeera. Kati poloti Rebecca Jingo era nagitunda nga ngenda kufa bufi. Rebecca Jingo naziba amaaso nga buli lwemba nga neebase nga ngenda okulaba ng'oyo omukazi anzigira mu kirooto. Bannange. Naye nga Rebecca Jingo nzigula nagezaako nzigula banefukamye ku maviziga nga abiri omukazi bwe yasemba okujja nangamba ebyo ebigambo. N'omugamba oti? Ne ku mavizi gange nemugamba nti nnyabo nkwegayiridde ndi mwana munaku. Tegwola abasigama nti nze njawo nina kyenyina nawe nekyenyina mu nsi ekyobugagga bulamu. Baba. Nemugamba nti naye lwaki tonyamba nange nolwekyo bwala musajja nolwekyo nengezaako okufuna ali mu saizi yange bwakkiriza nakkiriza. Nemugamba nti kati essaawa eno ne bwaba muwala nga myaka 18 oba 17 saagala kubanga kyenjagala kiri kimu kusooka kufuna ssente. Naye Rebecca Jingo abakazi Rebecca Jingo omukazi yangamba ebigambo nze gwolaba omusajja amaaso gagava wala naye Rebecca Jingo nakaaba. Yakugamba ki? Kyalabde kinjagala osooka owaliyo okusinziira ku myaka gyange omukazi okuyina naŋŋamba nti ojja kubonaabona okutuusa okufaako. Ebyo nga tebyali birungi. Rebecca Jingo omukazi kyantuusiza ku kati essaawa eno kankubuulya emyaka giweze 3 n'okusukkawo. Olina emyaka emeka mukwano? Nze ndi mu myaka 25. Oli myaka 25 tokyakola? Kati Rebecca Jingo bwe mba ng'afunye omulimu Rebecca Jingo sinza kutegeera mukama wange gy'agamba nti kati ebikola biwedde okola kigenda. Ng'akugoba? Ngango Rebecca Jingo otudde wa mukwano gwange kati Rebecca Jingo nze gwolaba nenze mu abasawo ne bapasita kyebantuusiza nagenda newomusawo imagine nandira sente zange emitwalo 40. Nga yakuyisa bubi. Nasunda mu ssabo kyokka bannange n'asalira omusaayi oba gwali kigonnagonna n'agunkira bannange Rebecca Jingo. Tolina kye wakyukako? Sirina kye nakyukako okuggyako kiyankolya amaaso gwolala kubanga ebyo ebintu sikyabiroota. Kaakati amaaso go gazibuka gatya? Amaaso gwera waliwo omukyalo eyankolako amaaso ne gatereera ne gabeera nga galaba bulungi. Nga n'okunsiba tegakyansiiwa naye ng'era ekizibu Rebecca Jingo ekikyandiko ndowooza ninga aliko ebisa nze gwolaba Rebecca Jingo nze muntu w'amazima ate nze muntu omukozi nga ne bwe guba muki Rebecca Jingo nga ngukola. Kati ki ky'osinga okwagala eri abawuliriza abange mukwano? Rebecca Jingo kyensinga okwagala kubawuliriza yombe asobole okunfunyayo No, esimu ye bambi evuddeko oba battery oba kiki simanyi naye kasita asobodde okutunnyonnyola kiki omusajja wattu kyayitamu. Kati mukwano gwange gw'omuliriza wange kiki osobola okumugamba mu kaseera kano? Namukadde yamusanga mu takisi n'amwesooka li myaka 5 myaka gya maama we. Omulenzi n'amugaana n'amwesibirako ddala naye omulenzi yamulagiridde gyali akola ennansana n'abeera ng'agendayo buli kiseera olwamugaana ebizibu ne bifuuka ebizibu nga bingiko. Namwe ajja kubonaabona paka lwalifuba si kyo ajja kwewa obutwa oba okwetuga alyoka afe. Kwali ku mpewo zaffe awuliriza musajja wattu kiki tusobola okumugamba asobola okuba nti avamu eyo embeera
agendeko mu mbeera endala. Neeyanziza nnyo neeyanzeke kati sooke ne bwana mulenzi Muwaya Enajjemba ambuulire tukoze tutya Muwaya. Owoozezza omulenzi oyo alina byaleseeyo bayinza okuba balina endagaano gye bakola n'omukyalo oli eiza nga mwalimu ssente omulenzi ono bwe yamala okufuna ssente ne yeefuira omukyalo oli n'atakola kye baali bamusabye singa gye badde kisoboka omulenzi oyo lwakuba avuddeko yandikwadde ennamba y'omukyala Becky n'oyogera naye ne tuwulira ekiva mu mukyala nze mpulira yaliwo ekiminsinze awo ono Muwaya Enajjemba kansala 221. Neeyanziza nnyo kasita awulira. Hello. Webale kuliza madamu. Webale kuliza ssebo. Ono munnamasaka tiza Saamu. Ssebo. Omwala oyo omanya omulenzi oyo mulimu emboozi naye nga weyatuukira omulagira gy'akolera. Kyaka waaliwo enkolagana entonotono. Kati n'ayagala akibuukemu. Kati akibuuse bubuusi. Kati osongolako n'omugyaku ennamba y'omukyala oli. Kyesimanyi kuba teriiko ku bbaluwa ye. Teriiko mukwano gwange. Nze nsaba mumugambe ebyalaali. Mumugambe amazima. Kitegeera. Nsaba mumugambe amazima. Gwe liba ddobo katulimuwe ye yeesootinge kubanga ffe okwogera kwaffe okukola kukwe. Rebecca Jingono Seruno Namayumba Rebecca Nseeragawa ensi oyo omwami amagezi gemmuwa. Seruma nno munnange olabika weebaffe puroguramu ya Becky nga tebagyebakiramu nno munnange wakiri oyogera oba wakiri n'osirika. Hello. Mama. Taata. Mutabani wo Saalongose Ddungu. Weebala okujja. Mama nkwebaza. Taata. Eggwanga okuliteeka ttaffaali. Alhamdulillah amina. Naye nze bwe mpuliriza ennyo omuntu gw'omusinkanye mu takisi n'otuuka okumulagira ne ku mulimu w'okola. Anti akusasulidde transporta. N'enswa alabika yabojjaku. Nange bwe ndowoozezza. Bw'amala okubojja enswa. N'atema. Omukadde ng'amuleseemu effumu. Gwe ogenda kubonaabona era nze kyensaba omuvubuka oyo nga tannaba kunywa butwana kukola ki asooka anoonya omukadde yakuba akyaliwo gyali alina okuba gyali asooka addeyo amunoonye mama siri akubanga agira akaza ku nnatti mpola akukadde. Neeyanziza nnyo neeyanzege ku kintu buli ky'omuziki olina Rebecca Jingo. Rebecca Jingo weebali kuweereza nze batya yaweerezera mu ggomba ndi wano Ntinda mbadde mpuliriza bulungi omulenzi oyo ayogera amazima akuwe n'ennamba y'essimu asobole okuyambibwa kuba ennamba ateekwa okuba ng'agirina bakwatagana bulungi nebigaana bugaanyi bali kuweereza Becky. Kale taata. Hello Bitfoma. Bannange Becky ono Justin ebukomera. Yes Justin. Banda Becky omuvubuka we bakwanira bashuga mami alabika yakwana shuga mami n'amuleka mu looko. Looko neeruma. Kati atatereera. Sikutegedde naye. Tukitegedde yakwana shuga mami yes. Akola atya. Kati biri tetubigendamu ebyo kubanga tuba tuteesa tudda mabega. Ate naffe tubanga abali mu birooto. Ebyokuloota nga tuzeeyo gye tusomera. Kati tuloote nga tugenda mu maaso. Tetudda mu mboozi ya muvubuka. Just mubuulire akole ki so that atereera. Kyensinga okwagala mu gwe ng'omuwuliriza wange. Monica wange omu bw'ate. Becky nkulamusizaako amannya Monica nga bulijjo. Kati omulenzi oyo ateekwa okuba ayina ebintu ebisinga obungi byabuuse byatatugambye. Omulenzi oyo ateekwa okuba yagenda wala n'omukyalo oyo nga yamuliirako ne ku ssente ze naye bw'aba yazirya ng'era balina gye baatuuka agenda kubisesema. Naye yali badde atuulako ne ku nnamba y'omukyala ne tuwulira omukyala kikyayogera. Nandyagadde nnyo munnange naye akasimu ke kaleka kabuuseeko era obadde okawulira ebibadde bikwakwayanga n'ebimu mbadde nfuwabufu by'okubiwulira. Hello. Becky weebale kutuweereza. Weebale okuwuliriza. Simanyi empeereza n'okutuweereza obulungi bw'otyo. Esebo. Nze mulangira Katele Gonza Sadde nsinzira wakisa okuwuliriza kuba kinkakatako. Naye Becky okimanyi nti mu mwannyinaze oyo alina ebintu ebimu byaleseeyo byatayogedde kuba Becky omukyala we yatuukira n'amutwalira ku mulimu gwe. Kirabika waaliwo enkolagana eyaliwo kati omulenzi oyo kyalina okukola oba atuwe essimu y'omukyala Becky omukubireko tumanye ekiva ku Mulangira tongasizza taata tongasizza bambi nsaba mugambe gwe kyowulya kyagala omugamba not Rebecca Jingo kuba bw'aba teyaginteramu muno ebyange mubimanyi.
oli bwambe namba ey'okubiri nze kama mbaya nembaya nkubira omuntu oyo ne tulya saidi bati bw'aba tagimpadde sigenda gimusokola mu lwampaka nsaba mugambe ky'olina okumugamba ffe tukole ogwaffe ebisigadde tubimulekere neyanziza. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jamila muwagizi na mandiwa ne kisoba ndeje. Esebo. Jengo wempuliriza obulungi omulenzi oyo. Esebo. Oba muganda waffe. Esebo. Tewali nnyo magezi gamanya olayita alina okukola afuneyo abantu abakulu omwami n'omukyala amanye w'omukyala oyo wennyini wabeera kubanga ne ku mulimu gwe yamulagirirawo. Kituufu. Kitegeeza ne waka w'omukyala amanyiwo. Esebo. Agendeyo ew'omukyala oli amuwonye olumbe bwe kuba kumuwasa amuwasadde mu bulamu bwe kubanga yamugamba n'omulimu ngenda gukujjako gatandika okwekozesa. Okitegeera? Yamuteekamu amajakirako omulenzi n'abuuka ne buddemu obulala Jamila omwagizi wase. Era neyanziza. Hello bit from mom. Era ekola Beka. Kale nyabo. Kati nze muwulirizaawo wano w'ennamayumba. Enyabo. Naye nze nteesa bwenzi. Enyabo. Nti omwami we balina kye baatuukako wadde yeekweka. Batuule n'omukyala bateese asobole okugayirira musonyiwe tajja kumukola bulabe bwonna lwakuba abavubuka baffe baagala nnyo abakyala balina ssente ebizibu balina okusanga bafube okwekolerera bave ku ebyo. Kasitawulira mukwano gwange byonna bye mumugamba abiwuliriza kubanga nawe muwulirize kwagamba nti Becky Kampape nziruke ntekako radio nsobole okuwuliriza. Wanje Emma Becky ovuka munange ngaalabye nze musaasiddeko nnyo ono Sensalo Emma emitiana ekyeŋŋamba oli yamuwonya amaaso yanditambudde n'addako awo nga bw'ayiiza weekwase Mukama Katonda abulamu by'abasawo byo. Sensalo Emma gemanya Becky. Sensalo naawe totugasiza munange eddatako kagendedde bwereere because toyina ky'oŋŋambye waawo Sensalo mukwano gwange. Wanje munange. Nesebo nyabo. Wanje mukwano sebo. Amanya gange bampala Robert mubyaliwo. Yes Robert. Kakati amazima genyi. Yes sir. Okusooka kwenyi simanyi sente ziyali ayagala kutandika nazo kubanga okutoola emitwalo ana n'ogawa omuyiwa. Okitegeera? Ezo sente ng'anyi omuntu oli kutandika obutandisi. Business. Business y'amaanyi. Naye gwe n'ogamba nti watoola emitwalo ana n'ogawa omusawo. Okiraba? Bw'oba olina kiwakala omukazi ky'oyagala okweggyako. Ate n'ekirala waliwo kyagambye mu kusembayo kuno ng'agala buyambi. Kuwakala okuti ati mbadde njagala buli omu alinawo esimu eribuukako. Kati obuyambi agenda kufuna ng'atoola emitwalo ekiraana n'agiwa obuwa omuyiwa. Abeeremu. Neyanziza nnyabo okuganako nawe bakunkwata nnyabo. Neyanziza nnyo oyogedde mazima nti we watolera emitwalo ana. Abantu kirekayo batidde okwogera amazima njagala abantu ng'omwami yavuddeko nti wasobola okukwata emitwalo ana n'ogateeka mu hoomu simanya yali akuggyako ki. Kitegeeza olina ekintu kinene kye wajja ku mukazi oyo. Ekintu ekyo kizzeeyo. Bw'oba wakola endagaano n'omukazi oyo nga yakumukalakata boyi ojja mukalakata kubanga wakiyingiramu okiraba. Lwaki okidduka tuukiriza endagaano gye wakola n'omukazi. Okay? Kivula nti nkusaba nti nga bwe mwagamba ow'emiliyoni 6 ze yafunako ne mumugamba mwalaali nti bwe yazifuna yawaakaane naye emikono egyakola 6 zikyasobola okuddamu n'akola ki n'azikola. Nsaba mubeere b'amazima eri omulenzi ono. Neyanziza nnyo neyanzega mikwano. Hello. Wanje munange. Leka bale tuweereza. Ono yefasiba mpeka zindidde nga nsinzidde ne wankulu ku kabowa. Oyo omulenzi oyo atukwese. Balina bye bateesa n'oyo omukyala naye wakuba ye tayagala kutubuulira mazima. Okay. Tayagala kutubuulira mazima and so Becky wasiibye kya munnange amanya gange nze Mutebele weffe. Ekisooka ngusalira omulenzi oyo akwanibwa atya omukazi n'atuuka n'omutwala n'ejja akolera alina kulimba atubuulire amazima tulabe engeri y'omuyambamu. Mutebi
wabanga yali sente z'omukazi yesotinge. Mutebi. Thank you Rebecca. Thank you so much Mutebi kankuddemu. Kiri njagala okimenyewo akwanibwa atyo omukazi. Mutebi wano wendi nsobola okukwana n'okkiriza. Nze kennyini Rebecca Jingo. Towakananga. Abakazi ennaku zino tulina level gye tuliko mu abasajja gye mutaliiko. Abakazi ennaku zino tukoze nnyo ssente kati n'okubasinga. Teri muvubuka atayagala ssente. So ekyo kyoyogedde nti akwanibwa atyo omukazi nakkiriza boy wange. Trust me Mutebi nkulumbeko awo wooli. Abakazi ennaku zino tuli bagezi nnyo nkukwata wootasobola kutegeera ekyo tokyogeranga kubanga tewali atatengulwa mmeeme ekyo tekiriyo. Teri atatengulwa mutima ekyo tekiriyo. Aba aganye buganye naye ng'omutima ogukuba oti tutengula bakama baffe ng'onyumya bujwanga. Ayoka katudde mu kuteesa abaana ba mama muve kwoli Mutebi. Beki omuvubuka nze kyemugamba ave mu bintu by'okweraguza tatawaana akwate ekkubadde ew'omukazi kubanga tatulimba mbu teyayagala mukazi. Omukazi yamwagala alabika namudampinga ebyo bye baagala ebya ssente ze batakoleredde kati ssaawa eno ali muzikolerera. Bw'aba ayagala okkivaamu atambuladde ew'omukazi abeere n'omukazi kubanga ye yekisalawo.